anu'minu mwagala tukkirize kama amana sufaha ng'abajega bwe bakkiriza ng'abasiru bwe bakkiriza mwagala tukkirize ng'abasiru bwe bakkiriza ebyammwe ne baleka ebyaffe ala abange innahum humu sufaha bo be basiru abantu abo be bajega kubanga singa nabo baba bebase ne bafumiitiriza nga buli omu alika mu buliri bwe yaligenza okulabira ddala nti mu butuufu bali mu bujega obw'ekika ekyawaggulu walakin la ya'lamuun naye abantu abo tebakimanyi kubeera nti babadde mu bujega okumala ebbanga ddene nga babagamba nti babatayirire muli bakyafu nga bagamba nti mulimba batayirira mwoyo naye olwaleero bamaze okukitegeera myaka 12 n'omusobyo nga Muhammad ayigiriza okutayirira laba bazuuku kaleeti kali baganda baabwe abaafa nga tebatayiriddwa bali bagamba batya nga babasanze ku lunaku lw'enkomerero nga bo batayirira. Allah subhanahu wa ta'ala n'abagamba mutwale amazzi abagamba ekikola ekyo ng'abo abasiru bwe bakola naye bagenza okyesanga buli ssomero bakubiriza baana mutwale amazzi myaka 14 n'omusobyo ng'omubaka asomesezza amazzi naye bambi nga bannaabwe tebabitegeera tebagamba nti mukole kino tebakkiriza. Allah agamba nti tebakkiriza olw'obusiru naye tebakimanyi nti tebaliko bwe busiru amazima bagalaba naye mpaka. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا بَبَسِسِّنكَنَا abakiriza abakulu b'amadiini bali abyali ng'abayahudi n'abanaswara bwe basisinkana abakkiriza ku mulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallama olw'okwagala ebintu bibeere nga biggwa bulungi qaalu nga babagamba amanna naffe tuli bakkiriza nga mmwe era tukkiriza bulungi nti ne nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama naye nabbi naye ebyo nga babyogera ku mimwa gyabwe. wa idha khalaw bwe babeera nga bazzeeyo mu lusiika lwabwe ila shayatinihim eri bakama baabwe abakulu eri bakaaboona abakulu nga babadde bazzeeyo eri abajeemu abakulu qaalu nga bagamba inna ma'akum mu butuufu ffe tuli nammwe innama nahnu mustahzi'un bali tujeeja bajeeji tujerega bajeriki kubeera nti twagala olunaku luyitewo nga tewali kusowagana naye ffe tuli wamu nammwe. era weekityo bwe kifaanagana ku basamize omuntu bw'abeera mu muzikiti nga mukyali ewaabwe alinayo essabo Allah subhanahu wa ta'ala atubuulira embeera z'omunnanfuusi bw'ajja eno mu muzikiti abalaga nti muli mwenna naye bwadde eri mu kusamiraga nti bajjajja tesikiyinza kuva ku byaffe bya nnono ffe tuli nammwe eri mu busiraamu gye tuli naye situliiyo balamba tuliyo mu ebyo ebimu mu birala tetuliiyo. babeera nga bajeeja bujeeji obusiraamu olw'obutabukkiriza mu ngeri yaabwe yonna mu kutwalira wamu. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الله يستهزئ بهم الله سبحانه وتعالى نيابة نولي من جري يبجيجا ويمدهم في طغيانهم نابا وانغاليزا ebanga eddene mu bubuze bwabwe yamahun ne batagalira omu nga babulubuuta bubulubuusi. omuntu n'awangaala emyaka 6 7 8 Allah n'amuwangaaliza mu bubuze bwe nga alinga muzire adde n'aboyaana buboyaanyi nga talaba nga kituufu nti awo waali kiwaasaanidde okuba ng'atagalira omwo mu bubuze abulubuutira omwo essabo ligwe ateekawo ddala kino kyonooneka ayongerawo kino n'abeera ng'abulubuutira mu bubuze okumala obuwangaazi bwe bwonna. Allah n'amuwangaalizaamu asobole okubeera nga ku lunaku lw'ekiyama amubonereza ddala olubonerezo olwannama ddala. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى abantu ab'ekika ekyo nno be baawaanyisa ne batwala obubuze ne baleka obuluŋŋamu obwali mu kitabo kyabwe ne babeera nga batutta obubuze obwo sitaani bwe yabaguza. fama rabihat tijaratuhum obusuubuzi bwabwe obwo tebulina amagoba ge bugenda kuzaala era tebwazaala amagoba obusuubuzi bwabwe obwasuula ebya Allah ne babeera nga batuttemu bino ebiyiiye ebya sitaani bye yabateerawo. wama kaanu muhtadin era tebaali bakuluŋŋama baafa tebaluŋŋamye era balinde Allah subhanahu wa ta'ala okubeesasuza olw'obutaluŋŋama so nga baalina ekitabo ne bakisuula mu guluka ne babeera nga bakirese
ne babeera nga batutte ebya shayitaani ebyo bye baasalawo okuwangaalirako ne batalungamira ddala ne bava ku mugendo gwa Allah subhanahu wa ta'ala. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. مثلهم ekifaananyi ky'abantu abo bw'oba oyagala okubategeera. Allah mukubi wa bifaananyi, naye ekifaananyi kino ekiri mu Qur'ani kyetaaga nnyo okulowoozaako osobola okitegeera. Mathaluhum, ebifaananyi by'abantu abo aboogerebwako abalya mu lulime ne mu luzise, abannanfuusi ku mateeka ga Allah, abaasalawo okugoberera sitaani ne basula ebigambo bya Allah ebiri mu bitabo byabwe emabega g'emigongo gyabwe. Allah agambye nti mathaluhum, ekifaananyi kye balimu, kamathali alladhi istawqada naaran, kiringa ekifaananyi ky'omuntu asabye bamukumira omuliro, oba omuntu akumye omuliro gwe, oba akoleezezza ettaala ye. Falamma adaa'at, ettaala eyo bw'emala okwakako bulungi omuliro, n'ebeera nga adaa'at ma hawlahu, emulisiza bulungi nnyo ebimwetoolodde, buli kintu akirabanga bwe kiteekwa okulabika. Dhahaba Allahu binuurihim, Allah aleeta ate akadde n'abajjako ekitangaala ekyo n'akijjawo. Ekitangaala bye kivaawo, watarakahum fi dhulumaati, n'abaleka mu gazikiza, la yubsiruun, nga tebasobola kulaba kubanga omuliro guzikidde. N'abannanfuusi bwe bafaanana batya. Omuliro wano gwategeeza bwe buluŋŋamu Allah subhanahu wa ta'ala bw'awa abantu mu kitabo ki Qur'ani oba Tawrayit oba Injili. Enjiri yo neteeka nemumulisiza bulungi nti kino tekikkirizibwa, kino kikkirizibwa, kino kisanyusa Allah, kino kimunyiiza. Naye munnange bw'amala okubiraba obulungi, Allah subhanahu wa ta'ala ate n'amuggyako ekitangaala ekitegeera obulungi ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala, n'atandika kubeera nga adda mu bya sitaani, n'asigala mu gazikiza agazibu, nga byonna takyayinako kyategeera, takyasobola kulaba. Sitaani emaze okumuwamba, asigadde mu kizikiza. Allah n'amuggyako ekitangaala kye, n'abeera nga tasobola kubeera nti aluŋŋama. Allah subhanahu wa ta'ala ekyo kyekifaananyi kyakubye eri abatakkiriza, oluvannyuma lw'okubeera nti bategedde amateeka ga Allah, Allah ng'agabaleetedde, ate bwe Allah bw'abalaba nga sitaani gye basinga okwagala, n'abajjako okutegeera amateeka, ne basigala mu kubulubuutira mu sitaani, mu bizikiza eby'ekika ekyawaggulu. Yalya enguzi, yatta abantu, yaggyako emitwe gy'ababooda, yasala ebitundu by'abantu ebyekyama, bw'ayagala emmaali ogikuuma. Leero n'abeera mu bika by'ekizikiza ebiyitirivu, n'abeera nga takyasobola kulaba nti ne byakola bikyamu mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, amuggyeko akategeera n'akalaba. بكم عمي فهم لا يرجعون. Sommon, abantu abo basigala nga amatu gazibidde ddala, tebakyawulira ne bw'obagamba nti abanga ekyo kimukola kibi. Ayingira mu muzikiti, ayingira mu kereziya, ayingira mu kkanisa, ne bamubuulira amazima, naye n'abeera nga agifulumamu nga bwe yazze, talina kaatoddemu kubanga amatu gaggala. Bokumon, bakasiru, tasobola kwogera mazima, ne bw'aba agalaba agatuulira ate n'ayogera ebirala ebyo ebinyiza Allah. Umiyun, basigala bawangaala bazibi b'amaaso, ne bw'omulaga talaba era afuluma talina kyalabye. Fahum la yarji'un, tebasobola kubeera nga beddako, ne babeera nga baddayo eri awalaba, wabula Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti abo yabasiiringa tebakyaliko kawulira, tebakyaliko kalaba, tebasobola kwogera mazima, aye tebakyasobola kuddayo kubanga enzikiza emaze okubabuna, tebakyasobola kulaba kituufu kiyinza kubalaga kitangaala. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. أو أوبا إكفانا نيشو بوبوشي لسي بين إكفانا نيشارة الله شابا كبيرا كابا انتوابي چكيشو كصيب بلينغا ekifaananyi ky'enkuba nga nnyingi, mina samaa'i ng'eva mu biremu waggulu awo, fiihi ng'enkuba eyo erimu dhulumaatun ekizikiza,
oba enkuba eyo erimu ebizikiza ebiyitirivu. Ekizikiza agambe ekizikiza ky'ekiro, ekizikiza ky'ekire, ekizikiza ky'enkuba yennyini, wamma ggwe ng'ebizikiza biyitirivu. Wara'dun naye eky'omukisa omulungi, enkuba eyo mu bizikiza ebingi byeyina ng'erimu laddu, ly'eddoboozi erivuga ennyo. Wabarukun ng'erimu ebimyanso, mulimu ekumyansa, erimu laddu ate erimu ekumyansa mu gazikiza agayitirivu agakutte ettibitibi. Yajaluuna asaabi'ahum, abantu ababeera mu mbeera eyo era ddu ng'ekuba mu nzikiza eyitiridde, ebimyanso nga bwe byesooza, abantu bawalirizibwa okuteeka asaabi'ahum engalo zaabwe fi adhanihim mu matu gaabwe min asawa'ik olw'okutya eddoboozi lya laddu hadara almauti nga batya okufa nti si kulwanga eddoboozi liyinza okubajja mu bulamu bw'ensi. Wallahu muhitun bilkafirin, Allah yeetooloola dda abatakkiriza abamanyi embeera zaabwe zonna. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يكاد البرق فوز مكسن برزاكو كتغيرا nti omuntu Allah subhanahu wa ta'ala gwakubirako ekifaananyi kino ye muntu awangaalira mu bizikiza kuno ku nsi eby'ebika eby'enjawulo, mu bubbi gyali, mu bwenzi gyali, mu butemu gyali, mu kulya enguzi gyali, n'ebika eby'enjawulo. Allah subhanahu wa ta'ala nga singa wabaawo asomye etteeka lyonna erigezaako okubeera nga livumirira embeera ezo zaaliko, atuuka ekiseera okwagala okuteeka engalo ze mu matu ge aleme okuwulira etteeka liri, kubanga ddala mu butuufu bwe balisoma awulira nga limutaddeko akazito, nga limutadde mu mbeera ey'okuzikirira. Ekyokulabirako singa omuntu aba alina ekikolobero kye yakoze ekiro oba yasse muntu, bannaddiini ne bajja mu ssaawa y'okumuziika nga naye waali awulira nga buli tteeka lye basoma ajjula okuteeka mu matu ge, ennwe aleke kuwulira kubanga baba bamukomerera musumaali mu mutwe. Oba singa omuntu agenda mu muzikiti eba mu kkanisa n'abeera nga yakoze ekikolobero, naye ekikolobero ekyo munnaddiini nga kiyategese okwogerako, yeevuma n'agamba ekyandeese, n'ajula okussa engalo ze mu matu ge aleke okuwulira, kubanga buli lwawulira awulira nga asiriira, nga si awulira wabula awulira okufiira ddala okwannamaddala. Ye Allah kyagamba nti abantu abannanfuusi amazima baba bagamanyi, naye nga bali mu bizikiza nga tebaagala kuwulira ddoboozi livuga nga laddu mu matu gaabwe lyeriva eri baseeka. Olumanya luli ge mazima begasaza bwegati mu mutima gwe awulira ng'afa n'atuuka n'okulowooza nti baba andabye, era omusajja oyo buli lwabulira agendera ku nze n'awulira ng'afiira mu kifo waatudde. Naye Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti abantu abeeyisa bwe batyo nga bakafiiri, yadde nga mu bantu tebategeerekeka, naye bonna ye abamanyi bulungi, yabeetooloola dda ku ddyo ne ku kkono, abamanyi akawunvu n'akagga.